ze galubindi ze. Ssenga galubindi gozirina. Ssenga. Omukwano Ssenga. Ondaba bulungi. Ekirungi kati ya. Ati akasana kakendedde kati. Obweru bwange butandise ovaayo. Obweru bwe butandise ovaayo. Ssenga. Ofaanana n'abazungu bano abadinka ab'eggulu. Ssenga munange Namagoye. Naye mwana mulenzi oyo abadde wa kisa. Era n'agamba nti ajja zikuleetera. Era ng'akimanyi nti anaazikuwa ojja musobola omugjayo. Ajja kumugjayo. Now, Ssenga, akadeke kano it's the right time. Njagala kulaba nga oyo gw'ogamba gwasanga mu US. Peace. Thank you. Ssenga w'abaana mu luzungu tujja kuzunga nayo nga bwe tukomawo ne mu lwaffe olunabuddu. We have the visitors here. They have told us that they have some issues concerning with this Ssenga. We are blessed. We are blessed. I want to know, how much do you know them? Where do you find them? I was in US. I'm hearing. That's USA? Yes, USA. United States of America? Yes, my brother. I'm hearing. Abange katubali simuko katunadde oluvannyuma eno mu lunabuddu. Yes, continue. That's where I found a handsome, a caring. I want to know. Yeah, he was After appearing. Yeah, that's how we met. That's how we met. Yes, byonna bituufu. Bannange. Iye. Omukwano nga nze omanya omusoga alina enjogera egamba nti omukwano gwa mmenaamena, omukwano gummenyeemenye. Kaakati mpulira ne Ssenga w'abaana gulinayo gumutuusizza. Ssenga w'abaana, I want to know, if I ask the selector to give us some dance and you go there, can you select that man you found in USA? Among them, can you select him? Yes, my brother. You can select him. I can select him. But I have some problem on But you have some problem. Yes. On what? On my eyes. On your eyes. That's a good day.